Kakati mukwano kyembadde nkugamba enamba yonjijja ku TikTok. Enamba yonjijja ku TikTok bampita Shanita nga ndi wano Saudi Arabia mu kitundu kye bayita Jidda. Munnange nsaba kunnyamba gwe wapositinze naye sifuddeeyo nze ne bwompositinga. Njagala ku magezi kino kinsusseeko. Sirina gwe ngenda salira musango naye kinsusseeko. Munnaye mu kiyumba wano nakamalawo omwaka gumu n'emyezi 5. Kaakati nasangawo abavubuka baali 3. Kati kuliko omuvubuka omu ye yali yamala okusoma ng'akola. Kaakati omuvubuka ono teyampisa bubi, yali anjagala nnyo era abadde nga njagala nnyo era nga nange mwagala nnyo. Kyesira nakulimba nze sifuddeeyo oba obuteekayo ku TikTok kubeera nina gwe nabye gwe wateeseeyo kuba njagala magezi. Omuvubuka ono mulungi, sigenda kulimba sisita. Omuvubuka mulungi era namwegomberawo nga naakatuuka. Omuvubuka mulungi ate aba Katonda bw'agenda akikola ng'ekikemu. Omuvubuka n'anjagalirawo nga omuvubuka n'amwagalirawo era ye yamulabirawo nti omuvubuka mulungi. Kwe kwegomba kye tuyita ebikemu we bitandikira. Ankwana naye nga njagala nnyo. Ne kati awo mu mwaka gumu n'emyezi awo 2 kuba kati olubuto lwa myezi 3 lubadde lwa myezi 3. Kaakati omuvubuka ono yatandika oteekawo embeera y'okunkwana nga sinaza mwaka gumu n'emyezi 5 awo nga ndi mu mwaka gumu n'omwezi. Bwe yankwana kati olumu bazadde baali tebaliwo ne baganda be nga tuli mufekka mu nnyumba. Akati munnange najja nankwatirira n'entendewalirwa, sigenda kulimba neneegatta naye. Mu kwegatta naye sajjukira nti eriyo ofuna olubuto era sategera nti eriyo ofuna olubuto nabyerabira kubanga twakola ogwasooka engeri gye nali nti olwedde nze nga mulinako feeling. Olwedde nga mulinako feeling kitegeeza omuvubuka yagenda okugendayo ng'omuwala olwedde amwagala nga yakisirikira munda. Era nambuuza okyayagala. Sigenda kulimba kuba engeri gye njagala obuyambi kankunyumize buli kimu. Namugamba nti nkyayagala nga sibirowooza nako eby'olubuto era ne tuddamu kubanga balwawo bazadde bo okudda. Kumpi badda ku makya ng'obudde bukya era twasula ffembi twegatte erutu 3. Era ekintu ekyo tekyakoma, kyagendanga mu maaso. Engendo n'abanga ajja bw'aba agenda n'abanga ŋŋenda kubanga bazadde baali bakadde nga tebabifaako nnyo. Bakadde nga tebabifaako ate nga tebakisuubira nga banjagala nnyo nabo. Kaakati gubadde gwafuuka omuze. Kati omwezi ogwo gwaddako omulundi ogusooka twegasse gufuuse omuze bannange saagenda mu piriyodi. N'omwezi ogwaddako ne guno nagwo sigenze mu piriyodi. Kaakati nalaba vidiyo seeyiyo yokka nnyingi zendabye nga bagamba nti omira Panado. Bannange ne gufuuka omuze n'otegera nti oli lubuto. Omwezi ogusooka n'osigala ng'okyagenda mu maaso nga okyegattanga n'obwagazi okyabufuna. How stupid we are. Sister bambi ndikumalirayo jazisangayo ko ndowooza ojja kunziramu. Kaakati n'aba Panado yali afuuse emmere yange nze katono nfe. Nga ku makya nkeera n'emmira Panado 6 n'ekiro n'enzuukuka n'emmira Panado 4 nga bwe nfumba n'ebidagaladagala we bali baŋŋambye mbu bigaliki mikwano gyange egimu. Naye nga nfuna kamunguluze nga kamunguluza nkuba ne baŋŋamba nywa nnyo amazzi abo bakwano bange. Nembeera nga nywa amazzi nga mmira Panado ne nnywa nnyo amazzi naye nga kamunguluza nzita.
kamunguluza nzita. Nenga mugenda kufiira kyokwetta kyokozesa ebintu by'otamanyi nkozesa yaabyo. Kyokozesa ebintu by'otamanyi nkozesa yaabyo. Ye ng'ofa ki? Kati kyenva ngenda ku Google nempandiika nti Clorox kuba engeri gye bagamba nti Clorox atta. Nempandiika nti Clorox asobola okugyamu olubuto. Google naleeta ekintu ng'egamba asobola okugyamu olubuto, asobola okuaffectinga olubuto Clorox. Ono Clorox oba omumanyi oyo. Clorox, can you imagine okwetta nakeera ng'afudde ne bagamba omuwalabu yamubaaze. Omuwalabu yamubaaze oba omuwalabu yamuwadde obutwa n'asirikira mu buliri oba yamuteze gaasi yafudde kiziyiro naye nga muntu yeyesse ate kati bamukebera kati ngo yanywedde Clorox bagamba butwa ng'omuwalabu bamunenya yawadde omukozi obutwa nga mukozi mwennyini yenyweresezza obutwa. Nedda tokambuwala nkimanyi. Awo namukambuwaliddemuuko kuba mbasaagala busiru busukkiridde kujja kundetya kasasiro ekintu kye wakola omuntu ng'oyagala va kuwona omwana gwe bakutte obukwasa owuliriza naye ono abikola naye ayagala alinga oli. Oyinza okuba wabikoowa naye koma kunza okunyamba. Kimanyi oyinza okuba wabikoowa naye koma kunza okunyamba. Bayinza okunzitira eno omuwalabu atabuse nyamba. Kankumalireyo owulire ekizibu kyendiko tonnamanya kizibu. Munewe nategeera nti nfunye olubuto nasirika siina gwe nagamba n'omuvubuka saamugamba naye bambadde ngenda mu maaso nga neegatta naye nsire nakulimba mbadde mwagala. Babadde nga bakyagenda mu maaso nga beegatta n'okwegatta naye ng'olwedde ali lubuto akimanyi. Nawe oli muntu muvubuka eriyawo omuvubuka omulungi. Mbw'oli muntu ku muwalabu abeere Munnayuganda naye omuwalabu mbu omuvubuka omulungi n'otendewalirwa ku mbaavu. Tosobola mugaana. Akati munaye lwakya wenalaba ebya Clorox nga nkwata akasanikira akamu ku makya nga nkateeka mu mazzi agabuguma nga nywa jjukira nga mbadde ku bipanado ne aspirin kati nga nywa Clorox. Bannange namunywa ngenda kwebaka ne ku makya. Bannange nasiiba bubi mukwano sigenda kulimba na bulidinga musayi gwajja. Ya bulidinga no bulidinga nga amaze okunywa Clorox. Mukujja ekintu ne kyesowokayo wansi mu busolo ekintu kyafulumayo bwe kiti kintu ne kijja n'endowooza oba kino ekisawo ekibeeramu omwana kaakati nenge kale laba bwafiira obwereere ne banenyoze. Kaakati nengezaako kisika nkyakumalirayo tongoba wakiriteekayo kuba nabadde mugambye nti mukwano bino sigenda bisobola mweyo voice eri waggulu ku TikTok bampe ku magezi ekintu bwe kyajja kyesaamanya nti yalina abaana saa zino ndi mu ddwaliro. Munange ekintu nagezaako kisikayo nga mmanyi oba kisawo kibeeramu omwana naye nga kinnuma nnyo kati nentuuka nga nkisindikayo busindise ebyo byaliwo nno mu nnaku nga 3 okuva nanywa Clorox nga nsirise nkola n'obulumi ekintu nga kyesowolayo nga bwe kyesowolayo. Anywedde Clorox nabaana yayonooneka oba yabaaki siri musawo neevaayo mu busolo neyeesowolayo munansonyi w'ekigambo kyenkozesezza mu bukyala. Nagezaako gisindikeddeyo bwagisika mulaba bwe tufa bannange. Mulaba bwe tufa ne tuwaayiriza abawala bw'asirisa anywedde Clorox ennaku 3 asesema nabaana evuddeyo bw'afa nti omuwalabu yamusaze n'amugyamu nabaana. Omuwalabu yamusaze n'amugyamu nabaana naye nga yanywa Clorox. Mba sisobola kugatta magulu nga bwe nkisindika bwe kiddayo ng'olubuto lunnuma nnyo nga nsesema naye nga neekweka. Ne bangwa mbosi wange nangamba kiki oli mulwadde kati nga omanyi bano abantu okulaba ng'osesema batya nnyo. Ne bankwata ne batwala mu ddwaliro olwokuba nali nina obulumi saategeera nti bagenda kutegeera ku by'olubuto. Bwe baamutwala olw'okuba olubuto olwedde lwali lutandise obulidinga yalowooza tebagenda tegeera nti mubaddemu olubuto.
Ngamanyi bajja gamba kirala nti oba ki engeri gye nali nga mbuliidinze nalowooza nti bajja kugamba nti oba kintu kirala nga ndi mugumu nga ngamba olubuto kasita luvuddemu kaakati ne bantwala mu sikaani ne nnyonyera musawo ne bankuba sikaani mu lubuto mwana gwe nga nabaana nga bannabaana yayatika Clorox yayuza n'abaana Clorox nga yanjuza n'abaana Clorox nga yakutulakutula n'abaana neyulika nange ekyewuunyisa babikola tetubeerayo bw'ajja mu kabokisi n'akaaba n'akukwasa ennaku naye nga yeerabidde nti yali anyumirwa nze gye ssaali nti nange nali nnyumirwa saawa eno najja n'akaaba anywedde Clorox tasoose kwebuuza alese olubuto olukuze lutuse emyezi 3 olwo alabuka nti aluggyemu bannanga obusiru tuli bukomyawa abasawo kyava bafunya gundi ng'eraga nti mulimu olubuto tinabaniya sikaani egenda ofuluma jjukira sikaani yo yagenda wala eraba ekiri munda yalaga nti mubaddemu olubuto oba nti mulimu olubuto that means olubuto lwali terunaba kuvaamu completely ise nti kiraga ndi mun'obutwa mu bubiri kyekira nti nanywa Clorox ne bambuuza olina gye waliyako ekintu kyonna jjukira sitambula konze nedda ne babuuza babosi bange ne bagamba nedda tetusobola kikola eriyo abawalabu ab'emitima emirungi naye oluusi ffe tubavumaganya ng'oluusi ffe twetta ne bawayizaamu bawalabu kati ono ebamukebera nti alimu obutwa mu mubiri boosi we yamuwadde obutwa naye nga yanywa Clorox ng'amazima nga manyi tinanywa Clorox baakebera nga nina obutwa mu lubuto n'ebyenda byennyini byakosebwa omusawo bagamba bikyusizza kkala ne bagamba baddemu n'olubuto kubajjukira olubuto lw'emyezi 3 luba lukulu kintu kiba kyetonze kaakati naye nga bosi balimugamba gundi ng'efuluma ng'eraga ndimu olubuto n'obutwa mu mubiri kira mbadde naakajja jjukira abasawo bo bategeera nti luno olubuto luli mu siteegi bweziti era bamugamba nti lulinga mu myezi bo bamugamba 2.3 naye nga kiri kituufu nange bosi wange yatabuka n'ayomba naye nga yayombesa bbaawe ng'ayombesa bbaawe mukimanye nti eno bw'ofuna olubuto omukazi kyasooka olowooza nti weegasse na bbaawe omukazi kyasooka olowooza oba boosi we yenna omukyala nti ova kwegatta na bbaawe olubuto lwa bbaawe tasooka kulowooza nti abadde alina n'abaana abalenzi mu nju ndowooza mulaba we mutusula mu buzibu jjukira abakyala bakulu bazeeyizeeyi naye sinyima n'abazeeyi ennyo nga ye ayombesa bbaawe ne bambuuza abasawo babagamba musooke mukakkane temukola olutalo tubuuza n'omuwala lubuto lwani jjukira senti najja nabo kubolera ekaama mbadde nagifuna dda ng'eraga ikaama we bamutwala omukebera medico nga bamukolera ikaama balaga nti tali lubuto omwaka mulamba n'emyezi kati 5 gyali mukitegeeza singa yali lubuto singa lwalagadanga n'okuzaala yazaala dda naye bamukebera bulungi mu ikaama nga bamukolera ikaama eyo medico gye batukola ne bamukebera nga tali lubuto ngeraga bankebera nga sirina lubuto ate olubuto olufulumye nti lwa mwezi 2.3 omuvubuka saawa zino tajjako yadde mu ddwaliro